min khasiri ate si mumpi naga nti wakifuba kigazi ayina enviiri nyingi tamuna umabaina qibaihi bwaba agize bwati zibika ebegabega bye naga nti Isa bwakola bwati enviiri muvaamu amazzi ka annahu nga kikulowooza nti ava kunaaba ye nabbi ani bannabbi Isa mulamu era ekimukuumye nga mulamu omubaka yagamba nti la yaakul talya mmere tanywa aye teyeebaka yenna yagala okubeera nga tafa nga ye mulamu kuuma ebintu bimeka bibiri tolya tonywa teweebaka togenda kuba buli weebaka bwoti annawmu akhi lmauti okwebaka muganda wa kufa wala yanaamu lahadu janna abalibeera mu janna tebagenda kwebaka nabbi Isa ekimukuumye nga mulamu alina emyaka ameka mwemeka gyakyalina Allah yamupozingirawo mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Munzikirize njogere ku vidiyo ya sheeke eno ensanyusizza nnyo. Bw'avuddeyo n'asomesa n'agamba nti Isa oyo gwe mulaba ali mu ggulu, ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, mu ggulu gy'ali ekimubeezezzaayo nga mulamu talya, tanywa, teyeebaka. Bassebo ne bannyabo abampuliriza, ebintu ebyo ebibiri ng'omuntu teyeebaka emyaka 226 nga teyeebaka, bassebo ne bannyabo oyo taba muntu. Taba muntu oyo. Omuntu asobola okumala emyaka 226 nga teyeebaka, oyo taba muntu. Oyo taba muntu. Kiba kintu kirala kyetaaga kwetegereza bulungi basiraamu, era mwebuuze nsonga ki ebagaana okugoberera omusajja afaanana bw'atyo. Bwe kibanga bye musomesa bituufu era nga by'amazima, emyaka 226 ng'oli teyeebaka, ng'empologoma yeebaka, ebisolo ebisinga obukambwe byebaka, abantu abasinga okuba abazibu beebaka, omuntu ne bwaba mu nnaku efaanana etya yeebaka, naye ono emyaka 226 teyeebaka, era n'osigala ng'okyamugeraageranya ku Muhammadi. Ekyokubiri, talya. Bassebo ne bannyabo, ebigambo ebyo byogerwa ku Katonda yekka, tewaliiwo omulala asobola kuba na bitendo ebyo. Nkozesa kigambo bitendo kye mumanyi, teri. Omuntu ateebaka, atasumagira, atabongoota, oyo taba muntu wa bulijjo. Oyo taba muntu wa bulijjo. Era nze mbaweera amagezi basajja mmwe okuva ku Muhammadi, kubanga ye yali muntu wa bulijjo, eyeebaka, alya, alogebwa, ebizibu yalina bingi, alina amabanja, yafa bamubanja n'ebintu ebirala bingi. Naye neewuunya nti mutuula mu muzikiti ne bakusomera ebintu bwe bityo, era n'osigala ng'okyagoberera Muhammadi, era n'osigala ng'okyagamba Muhammadi ye nabbi wange, n'oleka omulamu emyaka 226 nga mulamu talya, mulamu teyeebaka, nga mulamu ali mu ggulu, nga gwe Muhammadi ne bwe bakubuuza ali luddawa tosobola kunnyonnyola gy'ali, neera n'osigala ng'okyagoberera. Nedda bassebo ne bannyabo, muleme kufuuka bano Abaganda be boogerako enswera eteebuuza gye baziika n'omulambo. Temufuuka bwe mutyo. Nedda bassebo, nedda bannyabo, mulowooze bulungi, mulowooze ku musajja ono ateebaka, mulowooze ku musajja ono, mumulowoozeeko omusajja ono ateebaka, atalya, myaka 226 talya, teyeebaka, tasumagira, tanywa. Oyo gwe mwetaaga mwenna, mwetaaga omusajja afaanana bw'atyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Emirembe gya Katonda egisinga okutegeera gibeere nammwe. Mbaagaliza olunaku olulungi nga mukkiriza Kristo Yesu okulokoka.